Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Olwaleero kano tuyinza okugenda maaso n'okubanga oba oliawo tukewuunyamuko akatini naye nnyinza okutandika nga ngamba congratulations nsi obanga ate era neebaza ne ngamba nti Oweekitiibwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine the Ghetto Gladiator nti weebale nnyo weebalire ddala omuvubuka ono eyagenda mu maaso n'okubeera nga agoba emmotoka ya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali mu bitundu by'Isingiro n'amuyita Bobi n'amuwa ennyono Bobi mpa ku nnyondo n'amubongako Bobi n'amugamba mwana alya ne ku kagonja kange kaakano omuyai n'alya kagonja ka Bobi wenjogerera olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator amukwasizza pikipiki bajaji mpya tukutuku wenjogerera akadde kaneeno wali eri ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa Kavule omuvubuka ono gwe tukazizzaako nsi ajjukira nti Kyagulanyi avaayoko n'atubulira ku mboozi y'omuvubuka eyali mu ku kyalo kyabwe nga muyizi nga bamuyita Nsinga addukanya emisinde so olunaku bwe lwaki omulenzi ono n'ajja n'alabikako mu kamera n'agenda mu maaso n'okubeera ng'agoba emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu ne bamukazaako nsi kaakati nno yagenda mu maaso n'okubeera nga avaayo ennaku z'omwezi zaali 22 n'akyalako maka ne bamuleeta nga bayita mu David Lewis Lubongoya n'akyala mu maka ga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ekituufu ekyenjawulo ekiri ku Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti yalaba omuvubuka ono eyali gw'oyinza otwala nga eyeenyinyaza olw'ennyambala ye olw'embeera gye yalimu nga n'abamu balowooza mulalu naye yamutwala ng'ekyomuwendo mu bulamu bwe era His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuuka omwana ono emagere yamuyingiza bulungi mu nju n'asooka amuwa engoye empya n'amuggyamu ezo z'abaddemu n'agenda mu maaso n'okubeera ng'amuwa engoye ne bamwaniriza ng'omuntu omulala yenna ne bamugwa hospitality ekyasinze okuba ennungi era amawulire ge nnina ag'essanyu gali nti olunaku olwaleero omulenzi ono bamukwasizza pikipiki n'amukuutira n'amugamba genda mu maaso n'okubeera ng'ovuga booda ofune kasente ate okyuse obulamu njagala nkwe ku vidiyo eno His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwasa omuvubuka ono pikipiki eno ne David Lewis Lubongoya ne Chairman Nyanza abaddewoko nga bakwasa omuvubuka ono pikipiki amanyikiddwa nga Ensi mwana ate tokinyukene wali mu kiraamu badde neeralikidde nga manyiki ayinza okuba nga kinywamu naiswa Warai soko mpe nyondo baba Very glad to see you. Tugenda ku tunakulya wano enkubetanzi mwana ate tokinyukene wali mu kiraamu badde neeralikidde nga manyiki ayinza okuba nga kinywamu naiswa balinaomuliza bulungi olinalasitabuwedda naye singa bakikubye ennyo ttaano mukwasiza Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina jagina maaso n'okungoberera nkusaba vidiyo eno sooka ogiweka like etambulire ddala etuukene koyo omulala yandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna ate nno atanna subscribe nga nkusaba sooka osubscribing mukwano bw'omala osubscribing nyiga kaddaako kenyini ogenda okagye mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ze tugenda mu maaso
n'okubeera tusayo ate era mu ngeri y'emu nkujjukiza nti nno jangu tulange ffenna ng'otukubira ku ssimu yaffe esembyayo 577 naye esembyayo 368 ya MTN tukubireko tulange bizinesi yo tukulakulanire wamu ebintu bikyuke. Bwe tunuulira ensonga zino nga bwe zigenze maaso n'okubeera nga zitambula zonna teweevumanga nsi n'ogamba nti oba nze ensi yankuba dda. Ekituufu kiri nti essaawa yonna chance gy'eri esobola okukyusa obulamu bwo lwakuba nti ne bayibuli ekyogerako nnyo anegamba omukisa gujja eri oyo yeeteeseteese omweteefuteefu. bw'oba weeteeseteese ofuna omukisa ate nagwo gukusanga kuba ne bayibuli etugamba nti nja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Omuvubuka ono amanyikiddwa nga Insi yagenze mu maaso n'okubeera ng'olwaleero kati akutte bajaaji ono His Excellence by the way gawe yavayo n'amukolera ne post n'ateekayo n'ennamba ze z'essimu ng'agamba nti buli alina ky'ayagala okuwa mulenzi ono akiyise ku nnamba eno n'amannya nga ga mulenzi. Ekitegeeza nti His Excellence waliwo mukwano gwange gwe nalaba nga post eyo ng'agi repostinze n'agamba nti wano His Excellence aba akuwadde obugagga. Ekituufu kiri nti obulamu bw'omulenzi ono instantly from that day bwakyuka. Kakati gwadde balaba ng'omulalu n'ennyambala eyakyuse nalabyeko Nakangobe Jennifer full figure ng'awoza nti oyo banoonya bakusaddaaka kati bafunye oyo anavayo n'awoza mama wa King Shiba yazaala abalalu nalaye naye agamba oyo yamuzaala. So mu ngeri y'okugenda mu maaso n'okubeera nga oba basaagirira n'okugenda mu maaso n'okuba nga basiiga ekifaananyi ekitali kirungi. Naye tulina ebintu ebimu ebyenjawulo bye tulina okugenda mu maaso n'okuba nga oba oliawo tuyugira ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nti gwe omuntu olina perspective gy'omulabiramu naye ate naye aba aliko perspective endala gy'alabiramu omuntu oyo. Nti omuntu okubeera influencer, you influence someone n'akyusa obulamu bwe. Kakati olunaku olwaleero nsi tusuubira obutaddamu kubeera nga nsi agenda kubeera mu bulamu bw'okubeera nga akaaba akawogo. Tuyinza obutaddamu kulaba nsi ng'adduka ku mmotoka nti anoonya 10. Tuyinza obutaddamu kulaba nsi by the way omulenzi oyo ekyanyumira waliwo ka video ke recordinga bamusanga mu bitundu ebimweyera ayisingiro n'agamba Bobby nze sirina kye njagala Bobby njagala nnyondo yokka njagala kulabako mwana nkuwe nnyondo azini omutima gw'omuntu that agape love etalina kyeyeetaaga Katonda by the way ne Katonda atugamba nti emmeme eyo anaagiwanga omukisa kubanga olaze okwagala okwannamaddala that agape love etali yakuyaayaanira bintu. So kino eno tetugenda gamba nti we praise Robert Kyagulanyi Ssentamu as a person, but we glorify God for this young boy who is gonna change his life right now. So kadde nga kano kyenyiza nawe okugamba gwali eyo ng'owulira ekituufu oweddemu essuubi toggwamu ssuubi olunaku lujja kukya. It's not that buli omu Kyagulanyi agenda obimukolera nedda. Any other person yasobola okuvayo nakwatirako wabula kyotalina agenda maaso nakubeera ng'okola kwe kuggwamu amaanyi n'okuba ng'oggwamu essuubi olunaku lukya lumu nga lwe lunaku olw'okukyusa ebyafaayo byo ate mwattu ne bigenda maaso n'okukyukoyinza n'okwesanga nga n'ekitaawe w'omwana ono nga yafata guza yadde kagaali kati ye akutte piki bajaji bokisa impya yajesabukulidde buli kimu kike kakati nga genda maaso nakubeera nga anoonya bulamu. So congratulations tukubeera nga tukuyozaayoza ensi ne tugamba nti ate oba oliawo byotuuseeko aguludde ne yeebale nnyo yeebalire ddala kubanga abikugonnomoddeko. Ate era ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tumwebaza olw'okubeera n'omutima ogwo ogulumirirwa bannansi omutima ogwo ogutenyinyala gamba nti gula oyo muntu afaanana bubi tebamunsembereza. Ku level ya Kyagulanyi yandibadde abantu ng'abo tabasinkana naye olaba asembeza omuntu ng'oyo ne batuula ku mmeeza emu ne baliira ku mmeeza emu ogwo omutima gulaga ekintu kya njawulo nnyo era mu bukulembeze oyinza okugamba nti Kyagulanyi ali such a kind of a special person. So we thank you
His Excellency Robert Kyagulanyi the ghetto gladiator ate ne tubaza David Lewis Rubonga yajjayo n'omwana n'amuleeta na buli ssekino bambi yasembeza omuvubuka ono okulaba ng'essaawa y'olwaleero agenda kyusa bulamu bwe. We just say thank you era tusaba busabi omutonzi agende maaso n'okubeera nga oba oliawo abaddizaawo naawe akanyakola kanyogenda maaso n'okubeera nga okkiriza Katonda one day one time omukisa gw'osobola okubeera nga ogusinkana lwakuba sometimes tuyisinganya n'emikisa gyaffe. Kale waliwo akayimba ka mukwano gwange bamuyita Gertrude Sengendo yayimba nti abadde Katonda. Then n'omulala Wilson Bugembe agamba saabisuubira something like that. Mulimu ebintu ebimu byotuukako nga naawe tewabisuubira but congratulations ensi eyali agoba enjobe era kakati enjobe agenda zigoba na speed ng'atambulira ku piki ye. Congratulations abaana ba Nuupu, mwebale nnyo because mwalaga omulenzi ono omukwano ne muyimirira wamu naye ne mumubeererawo ate era na buli omu plays a part mu ekyo. Nze nsanyukira nnyo omuntu alina kyafunye okubeera ng'aliko kya achievings mu bulamu bwe, ekyo nkisanyukira nnyo ennyini ddala mu bulamu bwange. Ate oba oli awo ne Bayibuli ekiririza muntu oyo alina omutima ogwagaliza and one day one time ne Katonda agenda maaso n'okubeera nga ablessing abantu abalina emitima egiringa bwegityo. Insi congratulations tukwagaliza abesinga ate piche yekubeerere ennungi ekuviremu ebibala obulambo bukyukire ddala obeera omuntu anayegombesa ensi eno yonna ate era oba ekyokulabirako ekirungi eri abavubuka abalala. Akuume Ssaabasajja Kabaka Wangala mubeere bulungi abanywanyi mweraba. Mbakubirize okwagala ennyo ensi yammwe n'okwagala nnyo bannammwe. Gy'okoma okwagala mulirwanaawo ate naawe ekitegeeza weeyagala than okweyagaliza weka nga waliwo abasafaringa. Oba oli awo oyinza olaba ng'omukulembeze butakufuddeeko naye gwe fa kwoyo akuliraanye such that nti omugi gy'oguddako oba ogwaba abantu abajja mu maaso tujja genda mu maaso n'okubeera nga tubafaako. Kale then BTN Media, subscribe, like, sharing. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.